Kale nkubuuzako amakya g'olunaku olwaleero oli otya ogamba otya kansubira oli bulungi wiiki ebadde etya kansubira ebadde ennungi abagikoleddemu ebirungi bannanga basiraamu assalaamu aleikum mwere kubanga temutandise ekisiibo kino luba lunaku lwakusatu si bwe kiri Ivan luba lunaku lwakusatu kati bamutandise okumanyiiramanyiira bannange wandabira olunaku olwasooka wano nola musiraamu munno bannaye n'ogamba singa kale nani musibide olenga mne kale kayesitulira omusalaba gwe nange nasitula ogwange ne kale alisti kakati tutambuddeko ennaku 3 abatandika ennaku wazitandikirako we bali kubanga watandika akyekwasa nti simanya lusazi kuluma bufunye endwadde zitali zammwe ate abamu mala nakola research wesiba omalaga esibako kirwadde lwadde ulyawo gwada muno ga cramps zikuluma okijjukirireyo nti nedda cramps zitizina we zikwataganira so ko mala kukola research nenga kali mabuza ko mugamba mti consultant muli bulungi ku telefone kwe tubeera buli nako romukaaga kasazwera sawa zibeera 2 tuba tuyingirewo nebyo kya ku weekend tuba tukuwa recap ya modi agabagatambudde mu week ate notandika weekend yonga embeera at least oyinako kyotegeddeko kale Florence taliwo nako olwaleero birthday girl taliwo nako olwaleero birthday no tegenda munyumira n'omulundi n'ogumu mulwadde naye ndowooza lunaku gye yafunye treatment ndowooza by Monday ja kubanga ateredde kale naye nga mu mbeera eyo tugenda kubanga ate tutandikirawo naaga agatambudde mu wiiki eno oyongera okubanga ate ogategeera waliwo agaba gatambudde naye nga ebimu tobiwadde budde ffe kye tukola tugenda tubanga tutuna mu mboozi yonna nga wetambudde mu wiiki tetugamba nedda yes eno yatambuddemu eno wiiki naye kino tebakiwa budde ne tukiwa obudde ne tukikuleetera n'oyongera okubanga ate okitegeera kakati ntandikire ku nsonga munange ebadde ekutte wansi ne waggulu wiiki eno ne wiiki eri yensonga y'abantu bano ab'omukwano gwabwe ogwabika okujju ensonga ebadde nnyo mu bantu era okukakkana yagenda ne ku floor ya parliament okusobola okubanga baleeta etteeka eriyinza okulambika kuba kukkiriza oba tteeka libaligenda kukola ki etteeka erigenda sikulambika baligenda kukola kyeryo etteeka litalambika likola kya Evan K anti okulambika mubeeramu yes ne no ne kale balina okuleeta etteeka erikwatagana n'ensonga ezo kakati eyaleeta etteeka eryo yali mubaka w'ebugiri eyaleeta ekiteeso ekyo yali mubaka w'ebugiri municipality oluvannyuma lw'okukwata etteeka ebbago yali aleese ne litwalibwa mu kakiiko akatono ne likubaganyizibwako ebirowoozo abantu ku njuyi zonna ne baleetebwa abagamba nti bannaye mutuleke ekinnawattaka naffe twagalayo ne baleetebwa ne batandika okubuuzibwa ti what happens at kinnawattaka ne babuulira ne boogera saaliyo gye baba bayita era balina okubanga bawa sayidi yaabwe then ne baleeta n'abali ku sayidi ne bagamba nti nedda bannange like policy repair and like policy have to attract nabo ne bawe ensonga zaabwe ne bagamba ife ensonga lwaki tufiira ku mukazi omusajja ku mukazi ensonga eri bwete ne bwete buli omu ne bawe ensonga zaabwe era okukakananga buli omu akoze reporting abagamba nti nno musajja ku mukazi be bajja ne majority report then bana abagamba nti bannange nedda musajja ku musajja kisobola okukola mukazi ku mukazi kisobola okukola nawo ne bakola minority report kakati ku lunaku olwokubiri balina okujja mu parliament buli omu atandika okulanya ensonga omubaka Fox Odoi yeyamira pini okukiikirira ba minors okujja okukiikirira endowooza yaabwe atuuse kyalowooza gye bakola ki gye bali then nanyini teeka oba nanyini kulireeta ow'ebugiri naye najja n'arepresentinga kakati ekyaddako be babaka ab'enjawulo okutandika okujja nga bakola ki bawa endowooza yaabwe and njagala okwebaza parliament I think ndowooza zezimu ku sessions ezikyasinza okunyuma mu parliament mwalimu tension mwalimu okuseka mwali buli kimu mu session eyo kyalimu and by the call olunaku walimu n'abantu ab'enjawulo ba outsiders abajja ne batuula eri waggulu okulaba okutesa okugenda mu maaso naye omuntu gw'otasobola kubuusa mu maaso ye mubaka oyo ava ggulu bamumujjukira oyo yavayo n'akalira mu Kyagulanyi n'amugamba watunyiiza banozana you need to apologize kakati nno teyakoma ku buvumo bwe era butuuka ne mu parliament n'agamba speaker wa parliament look at yourself tunulira ebijujulo ebiri mu parliament wano ddala kiki ekiyinza okusindika ati ewalala teyakoma okwo mbaka ono ate yakisusaamu n'atubuya n'otubuya ntalabangako kintu nnaku lwa mukaaga
naye baaba so compensation nga bwe yatambula nga ensonga ziba zikwasaganya. The minority have examined the bill and are of the considered opinion that the bill is ill-conceived. It contains provisions that are unconstitutional. It reverses the gains registered in the fight against gender-based violence. It criminalizes individuals instead of conduct, and that contravenes all known legal norms. How deep this problem is in our country, the presence of Honorable Fox Odoi is a confirmation that this problem is huge. That you can have a member of parliament stand on the floor of Parliament of Uganda to say that it's okay for a man to marry a man, that is fine for our boys to marry boys. That's a confirmation that this problem is huge and therefore we must resolve it. Honorable colleagues, this is about the sovereignty of our nation. Nobody should blackmail us. Nobody should intimidate us. And I'm glad that we are solidly in this front line today to defend our country. I support the bill with all my name. Thank you. Right Honorable Speaker, when I look at you and the honorable ladies in this house, there is no reason for a man to run after a man for sex. Right Honorable Speaker, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker. Order. There is nothing so sweet and so good for a man more than a woman. And for that reason, there should be no reason for a man to run after a man. Honorable Fox Odoi does not have his children here in this country. All his family are in UK, and that's why he's supporting this bill. That's why he's against this bill. And I want to conclude by saying, in the book of Genesis, during the floods, during the Noah's time, it is recorded that all the creatures went into the ark, into the Noah's ark, in pairs. And there was no record that homosexuals also entered into the ark of Noah. And for that reason, I implore that honorable colleagues, we vote yes. Nozo omubaka omutegedde yavaayo n'alambika bulungi ensonga ze nti atambudde n'ava eno nadde eno nakkirira n'ayambuka naye talabangako nga bw'agambye sina ngeri gye mbalambula naye nga bw'ayogedde agezezzaako n'atambula naye kaakali nomunange ebyo byebimu ku ebyo ebyali awo ku flow nga etteeka tekunnakola kitekунnabeerawo n'ebirala bingi nnyo naye nze nsunyemu bye ndowooza nti no binkolera bikolera nze ate no ze binkoya namwe biyinza obubakolera kaakati